kubanga nze siberangako LC1 chairman lulina likulumbe nga mbagamba nze bampo bwa defense ekijura central oba ekijura south nkuija kusemererwa tetufunangako RDC mu family yaffe tetufunangako kawu tetufunangako diso tetufunangako giso ya mama yali n'abakyala naye nga bano bebasimbako line amaanyi gonna ge tulina mu PLU tugakwate tukolagane ne president dimu ki erikwolekedde nga minisita w'abavubuka n'abaana? Kisooka ngenda kugezaako okuyamba abavubuka nga sinabayamba okumanya biki ebibatawaanya. Ate emirimu gy'obadde okola mu PLU gisigaddewa? Gitebulinge mu cabinet kubanga kati nja kuba ntuulayo mu cabinet buli lwa bbalaza. President Yoweri Museveni yamulonze nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka n'abaana, state minister wa gender, labor and social development. Atwala kadoketi ako badoketi eyo ey'abavubuka n'abaana n'enkyuka endala nnyingi nnyo nga bwe tuzibategeeza okuviira ddala olunaku olwajjo, so saagala kudda nnyo eyo, but also omuwabuzi wa president Yoweri Museveni nga ye General Muhoozi Kainerugaba ne yalondeddwa okubeera nkati ye CDF oba omuduumizi w'eggye lya Uganda, Chief of Defence Forces, nga eyabadde mu kifo ekyo General Mbadi yatwaliddwa wali okubeera minister, state minister ow'ensonga z'ebyobusuubuzi mu ggwanga. Tuli bamukisa nti olwaleero Honorable Dr. Balaam Barugahara akkiriza okwogerako eri eggwanga ng'ayita ku Radio 4 ne Radio 7 ku kulondebwa kwe kyekutegeeza eri eggwanga, eri ye ng'omuntu, eri abavubuka, eri abaana, eri Bunyoro, eri Bannayuganda okutwaliza awamu. Kkiriza akulamuseeko atubeere nga tutandikira obuterevu nnyo. Dr. Balaam Barugahara ssebo tukwaniriza ku Radio 4. Nsanyusa okubeerako ku radio eno ensunsuzi wamu ne radio yetu y'abajjukulu ba Kabalega, Radio 7 Masindi. Kwenda kusiima inywena abantu abatusabiire, njala kwebaza mwena abantu abatusabidde okulaba ntutuuka ku kitiibwa kino ekyokulondebwa nga minisita ow'abavubuka n'abaana. Kino si kintu kyangu kubanga abavubuka bakola percentage ya 7.5 ku population yaffe ya Uganda. So ministry gye bampadde nene mu bunene bwayo eyinza okuba nga si yesinga budget, naye ate we tuba tukoze bulungi tujja kufuna ekikulu kya budget ekikulu kya kuleeta idea ezinatumbula abavubuka abafu okuva mu bunaku, okuva mu bwavu, okumalawo ebbula ly'emirimu, ebintu bingi bye tugenda okukola nga ndi wamu ne government ya President Museveni. So njagala kwebaza President Museveni okunonda, naye nga tannonda njagala kwebaza mukama wange General Muhoozi Kainerugaba, chairman waffe wa PLU Patriotic League Uganda, ayandaba natandaba nga mudongo nenandaba nga omukulembeze nanzija gye nali mu ndongo nansembeza nanjigiriza nantraininga bingi byemuyigiddeko nampa obuvunaanyizibwa okuba nti nkulira Patriotic League Uganda oba MK movement ebiseera ebyo mu Western Uganda. So ndi n'essanyu ly'amaanyi nti okwogera kwa leero nkutandikidde ku radio yaffe, era singa management munzikiriza mujja kumpangayo olunaku lumu mu mwezi nyumyeko n'abantu ku Radio 7 ne Radio 4 mabulire wawe tutuuse. Naye no appointment ya Katonda kubanga nze siberangako LC1 chairman lulina likulumbe nga mbagamba nze bampo bwa defense ekijura central oba ekijura south nkuija kusemererwa ntamanyire nti Ruhanga ina entegeka enkooto jankoledde. So nkwenda kusima Ruhanga. In fact Dr. nakuwuliddeko katono nnyo leero ng'oyogerako nga nti mu family yo eyeeka yonna gwasoose okubeera omukulembeze. Okubeera omukulembeze alondebwa. Ya mama yali n'abakyala naye nga bano bebasimbako line, naye kati okulondebwa tetufunangako RDC mu family yaffe, tetufunangako kawu, tetufunangako diso, tetufunangako giso, tetufunangako owegombolola, piso ow'ekyalo wa parish, tetufunangako ziso owa zone oba owa sero siso tetumufunangako. So kino amawulire g'okulondebwako Dr. gakusanzeewa? Nabadde waka nga ndi mukusaba. Nabadde mukusaba nga ndina session y'okusaba, so nabadde mukusaba.
nafuna akasimu n'okola otya. Naye njagala kwebaza nnyo okusinga General Muhoozi kubanga we twafunye amawulire gano ne mubuuza nti ate kino kye bampadde agamba kiseera kyekyo tusavinga eggwanga lyaffe amaanyi gonna ge tulina mu PLU tugakwate tukolagane ne president tulabe nti tuziba emiwaatwa egiriwo egitafudde ku balenzi ku bavubuka ku bawala tulabe nti tukola emirimu so yabadde encouraging nangamba congratulations honorable minister mu mateeka CDF ayina consalutinga naye nze sigenda mukiriza consalutinga kubanga abeera principal abeera master. Okay. Yes. Well, abatuuliza ku Radio 4 the Radio 7 tugenda kukozesa essaawa emu wano mu studio then essaawa esembayo ogenda gikozesa okwogera ne Dr. Balaam Barugahara so teekateeka essimu yo essaawa esembayo okuva ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 3 gagenda kuba masimu 5 nga Dr. ayanukula nga nkomawo gye muli so muteeketeeke. Well, Dr. Balaam Barugahara honorable ddimu ki erikwolekedde nga minisita w'abavubuka n'abaana? Kisooka ngenda kugezaako okuyamba abavubuka nga sinabayamba okumanya biki ebibatawaanya nga tuyita mu nkola gye tuyita ya baraza ey'enkungaana ennene tuwulire ebizibu by'abavubuka mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga si mu Masindi district si mu Bunyoro naye ne mu Karamoja ne mu Ggulu ne mu West Nile ne mu Acholi ne mu Teso ne mu Busoga bwe tumala okumanya ebizibu ebyo tubabuuze gavumenti yandibikoze etya tufune endowooza zaabwe tuwandike ekiwandiiko namutayiika tukitwalira omukulembeze w'eggwanga nga tukiisa mu kabineti singa kabineti eyisaawo gambe kati eno ye system gye tugenda okukola okumalawo bino ebizibu abavubuka bye tusanze ab'omu northern ekizibu kyabwe kyakubula inputs farm inputs ebikozesebwa mu nnimiro nti ab'omu Bunyoro bagamba balekeddwa ebbali ku byamafuta so abamu bagala bwa driver w'amafuta abamu bagala kufumba mu hoteli z'amafuta abamu bagala bwa makanika w'amafuta so babikufuna batya through training nti ab'embalala ne Kiryandongo bagala kuliisa nte bagala kulunda so babeera batya abalunzi nga tebalina nte babawa ensigo z'ente ezireeta amagoba ente ezikola nti ab'omu Busoga bagala tractor kusimba bikajjo tenaye ettaka likubalimira likoze eki liweddewo so solution eriki kuba wamagezi nti kati mugende Nakaseke waliyo faamu y'ebikajjo kubanga ebikajjo e Busoga tewakyali ttaka ettono eririwo mabira bwe tunajjawo ebibira abantu bajja kusigala mu desert oba mu ekyeya butonde bw'ensi tuyinza okufuna Busoga nefaanananga Nakasongola so okumanya ebizibu by'abantu kyekisooka okubisengeka kyekyokubiri okufuna endowooza yaabwe binaggwawo bitya kyekyokusatu singa tukola ebintu byonna ne tubifuna then kijja kusigalira mukulembeze kubanja kumugamba nti kino wakiwulira ne kino twakiwulira baatugamba tukole bwe tuti bwe tukola bwe tuti kijja kuvaamu so president nga taata w'abaana bano jjajja waabwe abamu musajja awuliriza is a computer nti oginyiga enter ekola enter delete egamba delete yes answer entuufu egamba nti green proceed weba answer enfuno oginya omukwatako eraga red so is a very extremely brilliant man n'okunonda kyalaze nti amanyi kyakola kubanga mu cabinet eno kyovola banza asinza okukola amawulire sikoze mawulire lwakuba nti nze yasingamu okusoma ennyo no koza amawulire kubanga balaba baleese omuntu owansi amanyi ebizibu by'omuntu wa wansi amanyi owakijuura owakirasa owakiguulya owakarujubu owanyangayi bizibu ki byalina mu municipality bizibu ki bye balina Hoima City bizibu ki bye balina yalonze ekituufu so ku lw'Abanyoro ne ku lwa abanzikiririzaamu twagala kwebaza president kiyakoze tekikolebwa mu muntu atali mugezi. Well, tujja kuddawo Dr. oyogeddeko ku General Muhoozi Kene Rugaba nti omwebaza lwokuba nti of course gwa mumyuka mu Western Uganda n'okukkiririzaamu otuge nti era singa yaganye nti tojja kuba minister era tewaalize era sandize ate emirimu gy'obadde okola mu PLU gisigaddewa kati mu PLU si kibiina kya byabufuzi we are a civic organization ekibiina ky'abaana kyewa ng'ekyateebwawo okulwanirira obwenkanya okulwanirira accountability okulwanyisa obuli w'enguzi okulwanirira obwenkanya mu makooti
okulwanirira embeera z'abantu nti buli omu afuna ekyenkanyi kyo kibiina kyatebwawo mukama waffe General Muhoozi idea yaliye n'atuleeta on board era omulimu gwaffe gwe tukoze tugezaako okuyamba okulaga gavumenti wo watateredde okutereeza so we batukwata muffe basatu babiri bana ne babayingiza mu gavumenti eri mu buyinza ekitegeeza bye tu discoverinze ku ground tujja kuba tubiyingiza straight muki mu cabinet so njagala kwebaza nnyo president olwa magezi ago olwa wisdom yes okulama nti yalabidde wala nagamba naye bano bakola zibaraza bakola kino n'ebizibu byabwe bano ba minister bali mu cabinet banabimanya batya so olw'ekintu ekyo yabadde alina tuyingiza watuyingiziza tugenda kubeera n'amaanyi kati nga entambula babuuza nti oyani tebajja kubuuza kigamba minisita w'abavubuka ebizibu y'abavubuka mu bitegeke nga bingi tubiyitemu byonna tuwandike zi report alipoota namutayika ne solution tugitebulinge mu cabinet kuba kati nja kuba ntuulayo mu cabinet buli lwa balaza nange ngenda kwambala tayi kuno ngenda kwambala ku koti actually again Dr. talking enyambala yes eggwanga libadde likumanyidde nnyo mu t-shirt era t-shirt nja kugisigaza njakusigala ne t-shirt kati mu parliament singa speaker akkiriza next nti anakkiriza nzenzeka yani nzikiriza nenyingira ne t-shirt yange naye wabaganye nja kwambala engoye ze bagamba ez'amasuuti kubanga ngayina nesigagala ku university nayambalanga amasuuti naye nga ndaba gakutwalira obudde bungi ogatwala wa dobi ogatwala wa cleaner ogatwala wano naye nga ate t-shirt ojoza ekiro kya leero wenzirayo wakasawa 10 sawa nyeze ekiro nenjoza ku makya 12 eba yakaze ngeri clean nga njizaako ate ng'oyozeza sabuni niwabeera liquid oil akola niwabeera akatole anaaba mutono akola naye saati zeetaaga kutwala dry cleaner so twonoona sente mu kudiibuuda wastage twonoona nnyo sente abantu abo bambala amasuuti bajja kubuulira nti expense ye mu mwezi kakadde kamu ka laundry I wish well Dr. tulabye abantu from almost all corners nga bakubira amasimu okukongratulatinga buli omu ali excited ku kulondebwako ekikwewuunyisa nina avudde ekazo ono muganda wange kamukama asibye nange avudde kazo nina avudde Rukiga eyo mu Kigezi Mwami Damson retired captain Damson Kavumba muwagizi wa General MK M7 naye azza asibye nange nina n'omulala bamuyita Paul Katwira avudde Embarara nina n'omulala bamuyita Nzaire Shadrack Kaguta muganda wa president naye avudde Kiruhura amawulire gamusanze nagamba nze kusanyukira wamu naawe kubanga gwe ddoboozi lyaffe so njagala kwebaza abakubya amasimu mwena God is with us mukama ali naffe abakulu nabo njaba omukusaba tubuze ko electron but before I go there Doctor tuli ku radio yabayijukuru bomukama kabalega radio 7 abanyoro bangi bali nabo excited ku kulondebwako omwana waabwe yalondeddwa nga Bunyoro ekusuubiremu ki now that ogenda kuba minister oba ofuse minister ekyokubanza nkwenda kusiima Abanyoro inywena abantereeresimu ekyokubanza nkwenda kusiima abebembezi ba Bunyoro inywena kulugera kima omuyikira wa Bunyoro ababiito kati aba chairperson ba LC5 Kagadi Hoima Masindi Kiryandongo bona bansindikire message abantereere kwenda kusima ba MP nywena abantereere kwenda kusima Munyanyaze aboli kabakumba masiko akairege kontera mukiro kyaijo kwenda kusima minister Ernest Chize abaire minister wansonga za Bunyoro akairege na okutere simu kwenda kusima ba councillor Honorable Robert and Sons Honorable Bongomini chairman wa Central Division chairman wa 5 mayor wa Central mayor wa municipality Chomhendo Atenyi nkwenda kubasima inywena abokutere simu ku ngondeza omuntu akugondeza nwakwenda kwenda kusima ba opinion leader ba Bunyoro abazeyi wa Bishop Joshua na ba Bishop inywena ba pastor Bishop Kahuma wa Bunyoro diocese wa Hoima Bishop wa Kitara inywena buli muntu aterere simu na amasimu aganitinga kwa asire kuba kuruga kiro kyaijo saa nkemu simu ekutera saa zino mbolekeze missed call daka ze mazirani na missed call nkankaga asimu zange zona kanti tinkwijja kuziya ozija kusigarawo baitu mbesengereza abakuura ministry bampaire sente
bampere kora omulimu gwange tugwa gukwata sente za PS ogwange guba okuyamba okufollowinga policy implementation projects kuba implemented amarwaro bichi ngenda kora omulimu okuyamba government current service delivery n'ebintu byaraganisiza abantu nti bikolebwa so mutanterera kungamba nti nkwenda scholarship nkwenda omwana wange ati niwe minister w'abasigazi tukwenda ontungire capital wa million manya zinga bambi tinzina baitu nja kukola ebintu ebikutuyamba nka community nka Bunyoro nka Uganda nka Busoga nka Nkole nka ihanga lya Uganda so the minister w'abasigazi na Labour so nkwanza kwebaza Ruhanga kandi n'okusiima Ruhanga kutulindira omukama waitu ukera basajja agutamba intale ya Bunyoro Dr. Solomon Iguru gafabusa Ruhanga mutulindire abale nnyo okyali ku Radio 4 ne Radio 7 ze Adam Kungwe Honorable Dr. Balaam Barugahara Minister Mlonde ow'ensonga z'abaana n'abavubuka twetolamu katono nnyo bwe tukomawo Dr. nja kumubuuza starting point ye yes ayogedde ku byagenda okubanga akola nengi jagenda okubanga akikolamu but farmers tugatadde ku ye naku ekikumi ezisooka tusuubire ki ennaku ekikumi ezisooka ng'omaze okulayira waliwo ebintu ebiri specific byogenda okutandikirako mu doketyo ku baana n'abavubuka ekisooka ekikulu mu nnaku ekikumi ezisooka kyandadde kirungi ne tuzoogerako nga tumaze okuyita mu vetting process then ne tufuna ne brief ya ministry biki ebikoleddwa biki ebibulayo biki ebiganye biki byetwetaaga okukola then ne tusettinga agenda ne tusettinga timetable timuzine na mu myezi esatu egisooka tujja kukola kino na kino na kino na kino na kino so ebintu tusobola obikola naye tujja kufuna brief eyoyo minister abaddewo kubanga olina okujjukira nti government ekolebwa ziba policy ate waliwo n'ekituyita manifesto ey'ekibiina eya president gye yagenda mu bantu n'abagamba byagenda okukolera abavubuka abaana biki byonna so nyinza okwagala okubikola naye ng'ate sente zigenda obikola tezikola ki teziriwo so nina okugoberera manifesto y'ekibiina egamba kiki yayogedde ku bavubuka omwaka guno webagina emyaka ebiri biki ebyetaagisa okukola naye in the meantime nga nkola ebyo nga nkola n'emirimu gyange gye mbadde nkola egya bulijjo nga nkyakolera still n'ekibiina kyaffe ekya Patriotic League Uganda tujja kufuna endowooza ez'abavubuka mu ggwanga nga ennaku ekikumi tezimala kutambula Uganda yonna kubanga tulina district 14 so tubale nti ennaku 2 ezisooka za kukunganya just birowoozo oyagala sobola kutegeera bizibu abavubuka ebayitamu yes tosobola gamba muno nti ogenda mugulira ekyuma kya kasooli naye nga ate owaabwe nkalamoja tewali kasooli kubagenda kusa so olina okumanya ebizibu bivaalinga abavubuka b'e Masindi oba ab'e Bunyoro bye baagala byanjawulo ku bavubuka ab'eggulu abavubuka b'e Karamoja bye baagala bivaalinga ku bavubuka b'e Teeso so tulina kusooka okumanya olina okuscanning environment mu bitundu ebyenjawulo ne tumanya where is the problem and what is the problem ate n'abo banyini bizu ne bakubulira singa mukola kino na kino tujja kutereera singa mutuyambako kino na kino tujja kutereera so focus yaffe egenda kubeera kukolera abantu na kuwuliriza abantu nga tuyita mu nkola eya baraza yes Dr. abavubuka batwala ebitundu 5 ku buli 10 ku population ya Uganda era bw'oba otunulira n'engeri gye bazze balondamu abamu babadde batandise okwesamba okulonda mwami Museveni n'ekibiina kya NRM abaga nti ebizibu bye balina biremeddwa okukolebwako obutabaawo na mirimu okusingira ddala unemployment in the immediate ekizibu kya unemployment n'okukyusa omutima gw'abavubuka oba emitima gyabwe okitunuulidde otya abantu njagala abavubuka abawulire oba nkwetaaga abasigazi eminyeto nywe n'abakuula radio nti taro government mu nsi ekusobola kuba emirimu nka government ekabamara government enkotonka ya Bungereza government enkotonka ya US ina abantu milioni 3.8 baita abantu milioni 3.8 government ekwemploying abantu milioni 8 okadde 8 zonka 3.8 ekikumanyisa nti 1% yonka niye kutwala nka government so abantu abasigaire bona bakola mu private sector abantu abasigadde bona bakola mu private sector bakola mirimo gyabwe
banekolera jange basubuzi batebi babyennyanja balunda enkoko balimi babazi bazikola t-shirt ngeye yange gyensinga okwagala gyenyambala gyemirimu gye bakola ate ne bafuna mu sente abamu bali mu tourism abamu bali mu hotel management abamu bali mu service so sector zonna abamu bali mu ICT kati nga olaba Zuckerberg nga olaba Elon Musk akozesa Elon Musk ekayinza okuba kati nga awezeza abantu abasoba mu 5,000 Zuckerberg ababa ba individual investors baleta emirimo olw'emirimu gye baba creatinze so osanga ba investor aba Bulijjo mu America oba mu Bungereza nga baleta ebitundu 99 ne wano mu Uganda President Museveni agezezaako nnyo okusikiriza aba investor okujja aba China abayindi ne bana Uganda bali loko nganze so webuli lwatusikiriza ne batuteerawo incentives ezituyamba ngaffe abasuubuzi obanga bana Uganda kituyambako nnyo okucreating emirimo nga kati wendi mukola mu Bunyoro oba ne wano mu Buganda nti nkoze radio 4 emaze kati emyaka 5 nkola radio endala Masaka etandika mu wiki emu 2-3 egenda kutandika tukoze radio endala Mbale egenda kutandika nti nina radio Juba ekola kati zino radio zenkoze nze nganze abakozi muweze kati 8 naye nga ate we natandika hoteli yaffe ng'etandise 5 star e Bunyoro nsobera esobola okukozesa abakozi 2 so wetubeera nga tulina Ababbala mu mirundi 10 mu Bunyoro nga nina abakozi 2 naye nga tuli mirundi 10 kitegeeza be bakozi 12 so district yaffe eya Masindi oba kitundu kyaffe ekya Bunyoro tujja kuba tuganyula mu kufuna emisolo okuva mu bana abakozesebwa kubanga balya banywa bambala ate n'abaze mu hoteli abali mu byokulima bajja kutuguza emmere abali mu kulonda bajja tuwa amata abalumba ente y'ennyama brani bajja tuwa ennyama abalina embuzi eza commercial nga mukodomi wange General Wesigire ajja kutuwa embuzi abakazi abalina ebibiina by'abakyala ebirunda enkoko tujja kubajjako amagi ofuleya wayitawo emyezi 6 ku 7 nga ate nazo bazituwa nga hoteli ekola ki ng'ezirya so investment zino encouraging aba local investor locally domestic investment and international investment is the way to go naye n'ekirala abavubuka baffe ngenda ku advocating nnyo government nga bwe yatukolera skilling center e Masindi ekimengo abantu batono abaliyo batuwa namba ntono ate ng'ettaka tulina esoba ne mu square mile so government eyongereyo ebisulo twenrolinga abavubuka tugambe nti mu myezi 4 tugenda kukwata aba district y'e Masindi tunrolinga abavubuka 2,000 bafulume mu myezi 3 emirala tukwata ab'ekirya Ndongo babenrolinge mu kukuba chapati mu kukola engano mu kukola enviiri mu kutunga mu kuba bloka ebintu ebireeta sente then ne mu kulima yes so tujja kuyita mu focus ya skilling first of all identifying ababyagala then okuba skillinga then okuba equipinga kuba onanjigiriza okutunga ekyalaani naye nga siulina na zigula kyalaani kitegeeza olina okumpa njigiriza okutunga ekyalaani onsibule n'ewuzi n'ekyalaani nina nkole oŋŋambe nti wenakola oluvannyuma lwa myezi 6 ojja kutugula ekyalaani ekyokubiri tukiwe muno ojja kusanga nga abantu bakola nze engoye zange zenyambala bazikola abantu abazikola naye bazikozesa mikono bafuna skills so ensinga Singapore China bona balya ku skills so ndowooza nti bwe tuba tuskillinze ne twongeramu amaanyi mu program ya president gyaleeta ya skilling centers ezo ne tuziteeka mu bitundu by'eggwanga gye zinatuuka Karamoja n'owalala tujja kujja abaana ku nguudo tujja kukeereza ku b'amalaya abawala abasinga bagenda mu b'amalaya si lwakuba nti balina obulwadde obwakasagazi oba nti baagala tibaagala no bagenda yo option eriwo tewali wayigira kutunga ngoye tewali wayigira kusiba nviiri tewali wayigira kukola ki n'ababiyigiriza basaba sente ate ne boogera n'oyiga okukanda omugaati naye nga ate tolina pakiti y'eŋŋano kitegeeza olina kunoonya musajja alina ku sente akuwe ba Adamu Kungu akola ku radio asasulwa bulungi ku radio 4 ne radio 7 kubanga alina sente ajja kuyita wano wabbali bwati mu kikubo kya Sebagala Road yesange nga akusasudde emitwalo 2 ofune zinagula eŋŋano n'ebuto enkola erina okuvaawo gavumenti yaffe eyiga okutraininga okwipinga
n'okubawa ebikozesebwa omuntu agenda akole kati nkusanga ngokola obamalaya ate nga nakwadde sente then ija kumanya waliwo ekizibu so bino ebintu it's a process naye nga tugenda kubikola mugenda kubikola that is an assurance well doctor bw'obadde otandika ogenda nti gwe oli muntu wa wansi ndi muntu wa wansi okulondebwa mu bifo nga bino kijja n'obuvunaanyizibwa sometimes kikyusa n'abantu abamu tookyuke kati nga nkyuka ki nze ndya mu Kisenyi ndya mu Rufula ndya mu Ntinda New Market kati mbawe ngendo okulya emmere yesinga eyo gyendya kuba gyendya ebeera fresh emmere y'omu butale tesulawo kubanga abagiri ababeera baki ate zino hoteli zammwe mwe Adamu kuze mulyamu abamasuuti era banange mujja kunsonyiwa cabinet sigenda baswaza naye ngenda kusigala nga nkola bye mbadde nkola nja kusigala nga nkola bye mbadde nkola kujjako okunyambaza amakooti ne taayi tekinzigyeko linnya lyange nga Balaam nja kusigala nga mbadde nkola bugenda mu butale ugenda wonna tujja kusigala nga tubikola kubanga bwenja okumanya abalinganza abalina ebizibu benjagala bafuuke enganzi tojja kubifunira bizibu ng'obeera ku New Vision ng'osoma amawulire nga president w'eggwanga kuba olaba naye atuuka ekiseera n'agamba kaatambuleko n'atuuka kukuba n'ababuuza wano muli mutya eza PDM muzifuna eza kino muzifuna so tusigale nga tuli wansi bino ebifo babikuwa wayitayo emyaka 2 n'akugjawo n'ateekawo Adamu Kungu yes so bino ebifo biri temporary business zange zembadde nkola zirina okusigalawo wentwalya n'omukisa guno okutegeeza abantu baffe ab'emasindi nti ebiro by'okwezi bya Easter Monday y'omwezi gwa January ogwokuna April tugenda kuwa Masindi mu Kisaayi tugenda kusima Ruhanga Easter Monday tugenda kusima Ruhanga okutuwa omulimo okutukoma bwa minister tugenda kuzaana mu 7 Cup tugenda kuzaana mu Hozi Cup tugenda kuzaana Balaam Cup finals mwije mulye mwije munywe bye mugenda kola temukabiruraga mwije tu discussinge amani tunagolekezwa abo weitu tunakutandika nabo muka tosobola gamba nti okolera abantu kandi abomuka otabakoleri so nkwenda kubanza kuwula bizibu by'abomuka n'otandikire kukola bibuuzo tuwummulemu abakulano boogereko nfune ku bantu boogereko naawe dokita oyina enteekateeka ng'oggyeko ekyokulondebwa kwa president oyinayo plan ez'okukiikirira abantu mu parliament abanaba bansabye nga balaba nti nze asaanidde ne bangamba nti gwe osaanidde jangu otubeereremu kuba nze nkugambye sinoonya mulimu era owa minisita tewaliwo application we nagiwandiisa president yampadde oba minisita nga next mutankubidde kumbuuza nti obwagala ne nalaba nti nsobola omukolera kyayagala era nebaza Katonda yakimpadde so wanabeerawo obuvunaanyizibwa obulala nti baagala mbeere LC1 ku kyalo kyaffe mu Kijungu oba mu Kijuura Central oba mu Kijuura South ne bangamba jangu nsobola ogenda nenkolera abantu bange kubanga buli obeera n'eddoboozi eriri bright ebintu obimaliriza naye tekinabeera mu bwongo bwange so singa abantu bavaayo either bahoyima baba Kiryandongo baba Maseni nze ndi mutuuze mu Nakawa division mu Kampala city ate nina faamu Kiryandongo mutunda sub county ate nina ennimiro y'emiti ebiizi mu Masini municipality ate nina omukama wange nga effumo lye liri mu Hoima city so nebuliisa bujajja bwange omu bujajja bali awo ne bajajja bange abasinga bali Kijuura so abo abantu bonna nze bwe bampita ne bantuma okubakolera emirimu nsobola ogikola naye baba tebampise nga balinawo gwe bagala agikole tumwagire basabira mulabe mu bizibu ebyo mulimu Kongs Dr. Balaam Bargahara Mate Henry Masindi nsaba mukama omulala nsaba mukama awe minister ya magezi amanye amanye nti waliyo abakyasula ne mu buyumba obw'essubi atabanga oli eyakutte sente n'azizaayo mu parliament nti kubanga yayagala okumala Nairobi olunaku lumu ono Kawuma ekansira nakasongola. Mr. Adam, I have followed Balaam since I was 14. I am now 27. He is really a blessing to Uganda. I'm happy that in the new changes, the cabinet is off by one thief. I ask Balaam to keep reminding Muze on thugs in cabinet and government. Isaac Jandongo.
Anagamba assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Congratulations, Honorable Dr. Balaam, Minister. I wish him to be Prime Minister in PLU, which is soon coming. Bazibumbira pakanyi Masindi. Abantu bapakanyi twesabire tukolera amani. Okolera abantu kimanyisa nto inakubo ina position ya amani. Baito inakuba gonzo ina bwa RDC gonzo ina bwa kao okusobola kolera abantu bawe. Kirungi kyaki nekintu nti oyina kutandika mpora n'omuntu weena akutandika akabebi n'ogenda n'oyemera n'olibata mpora n'ogwa ebigonka 8 then otandika kulibata otandika kwiruka then orugamu ku musajja oba omwisiko oba omwana agenda asomero. So process nye ntandikira arungi muzaita mpaire bwa RDC oba deputy RDC oba bwa diso agambire ibyo kwetaga bwa minister. So step je tandikira onungi tukwate mpora twesabire by tugonze ensi yaitu kandi tugonze bunyoro. Nathan Masindi agambe I kindly ask Dr. Balaam to focus on 2 things. 1, employment opportunities, but number 2, the elderly people. And he should also fight corruption. Okay. Akungu, this is Everest from Isinjiro. Did you know that our PLU has started leading the country? I welcome our hero now. Thank you. Next is MK. What Wagambie? MK is the CDF. I am Grace from Chiriandongo. Indeed, we are happy for our Honorable Dr. Balaam Bargahara, our savior, we the youth. Oyenayo bwatyo bwategezeza olunaku olwalero. Levi Eyaru, the president has appointed the right person for the right job at the right time. Ndi musanyufu nnyo. Congratulations, my senior. Levi Eyaru ali wano mu Kampala. Anagamba, other leaders should learn from Balaam because he worked for people before his appointment. I thank the president for choosing a promising leader. Kongs Dr. Agre Eru Renge Ngoma. Thank you, Agre Eru Renge Ngoma. Thank you, Levi Eyaru. Thank you, Mate Henry. Thank you, Adi Naitwe. Pierre Yukontiko. Karujubu Division. Abatakwenda basuma nyweti nkujja kukiriza kola nabo. Orabo li musuma tonsemberera kubanye musanga eri nebyange tinkwetaga ebyange bigendere mu byobusuma so nja kwehara mu nebintu byobusuma tojja kulagana nababbi wa kwetaga byabasuma bayikale hara. Okay, yes. Kongs Honorable Dr. Balaam Atenyi, I am Isaac Bedwa from being Konzi Bujenje Masindi. Onagamba Masindi oye Balamu waffe ento mpaderinya. Okay, agambi Francis Are Ayesiga from Masindi. I am Natumanya Sarasin officer tuning in from Chinyara Sugar Factory. Congratulations, Mr. Balaam. Jambo kungu webale kwereza buuza amasomero ga gavumenti nago ajjaga kolako kubanga gajjayo sente eza fees ku baana nze kambaho egguru. Okay. Hello Kungu, Jambo. Greetings to Honorable Dr. Balaam. He has talked very, very well, but he has not talked about sports. How is he going to help Bunyoro in sports? Because Kitara has shown that Bunyoro can compete in the league. I am Kenny from DR Congo. Regarding sports, if you heard me properly well, tubagambire tubaire n'ebikopo ndali minister mbaine ekikopo kya Balaam Cup, Easter Cup, kibairo ati guno mwaka gwa kabiri, tubaine ekikopo kya MK Cup, Mozkene Rugaba Cup, kanti na n'ekikopo kya abakuvuga obugaali ekya Museveni Cup. So bino bikairewo kandi bijja kusigalawo kandi tujja kugana na timu yange nyo supportinga Kitara FC. Timu hiyo ezanira Masindi kandi nkasaba n'itaka recently batwereze itaka erindi nyombeka exercise ekindi kya training ground kuba AFCON ekwija ija kuba hoima baito timu ezindi zijja kuba mu Masindi. So nkasaba process yange yokutunga itaka eri egena maiso nyombeka exercise ky'omulembe kyange ekitali kya district kuba ebya district bijja kuba bya district baito kandi na ba private sector nere tukwenkarijinga abantu ombeka ebisahe abantu ambali barakolera emizano yabo nkana abandi mukimanyire abaita kali yakuli balieta gali asese government ekampawo eka nkai 15 ngenda kuombeka isomero lyomulembe nalijja kuba ni exercise. So sports is high priority for the youth and we shall work in partnership na Ministry of Education and Sports tujakolera hamu kana general amana gatera sports. Okay, na abazini webale nyo doctor. Thanks, but please help us and talk to councillors in Masindi. They don't give us the money for PDM
which is given to their relatives. I am Amina in Masindi. Sorry, ati ngenda gamba na chairman wa district Omunyoro Cosmas hamuna mayor ogwo muntu atusindikire simu mugamba kwa simu ye tubere nayo bano ba chairman amuyite amubulire bulungi bano ababbi nagambye ababbi tebali Kampala ababbi bali mu byalo bya Uganda byonna so tulina okola omulimu gw'okulwanyisa ababbi abo wa family zaabwe sente okwewola nze mu family yange nabagambye sinayo kibiina kye nali ntutekwewola sente ate tewali yali afunye ko bukulembeze wadde bwa gombolola so nzaso asose mu family so sagala ate kuswaza family kubanga tetubadde na bubbi wadde okubba enkoko wadde okubba emmere ente. Hello Congo, I'm Achala K. Godfrey, is my name. Just congratulating Honorable Dr. Balaam. That is already a big hope for us, the youth. We are very excited. I am Bamal. Congratulations, Honorable Balaam. Atenya, I am single Esau Amoti from Rijere. Thanks for hosting Dr. Balaam Barugahara Tenyi. Okay, Nangamba Kongs, our hero in Bunyoro, I'm Robex Bulisa. Anagamba, thanks to His Excellency Yoweri Museveni for having given you a ministerial position. Kongs, Mr. Balaam, I am Modede James Atenyi, chairperson LC3, Bujanga, sub-county, Modede James Atenyi. Webale muno chairman LC3 wa Bujanga, webale single mamoti Bulisa, mwebale nywe n'abakutera n'abakusindika message. Kine chikaro chanyu Banyoro kandi chabana Uganda njakolera hamu na inywe tibampaire minister ina sente baitu minister aba minister nja kusaka kandi orano saka obanzaga kusakira abo wanyu masakira bewu so tujja kunyumya kiro cha Easter Monday muje mu bwingi chairman Odede James chairman Bongomine Isaac chairman Cosmas Mayor Chomuhendo chairman Karujubu chairman Nyangai chairman Pakanyi, chairman Shijunjubwa, chairman Chimengo, chairman Kafu, chairman Kayera, inywena muleta abantu muje tubazi. Muje tunyumire, muje tuseke, muje tulie, muje tusime Rohanga. Abo bukama. President has given us an Easter gift. We invite you to come and celebrate with us during that day. Ye Rogers. But you never gambia limas. Tata prosper engoma. Njoza yoza nnyo mwami Balaam naye nina oluyimba lw'omukulu oluyimba naye nyambiddwa ntya simanyi oluyimba lwa mukulu lwayogerako naye nga weebale nnyo njagala kwetoolamu katono nkomewo at least session esoose mugiwulidde eby'ebibuuzo nga Dr. Balaam addamu ekibuuzo ku kibuuzo nga bw'omuwulidde. Onagambe kanso kwenfune babiri basatu onagambe Moses Kiriandongo district. Congratulations to Dr. Tel General Mohoz. Webale again achali serving military officer ekyo nakyo Dr. ajja kukyogirako kubanga nakyo kivuddeyo. Onagamba on behalf of you, I would like to congratulate your boss Mr. Balaam for being appointed as minister. Thank you very much on behalf of all listeners of Radio 4, Radio 8. Onali Dubai, atuliza ku www.radio4 mamita Ahmed Farouk Sali. Ahmed Farouk Sali, assalamu alaikum. Nkwagaliza saumu ennungi. Chemanyawo Dubai wasibulu kuseda. Futari simnafuna. Naye tujja kubeera Fernando za munaku za Idi. Asabe mukama atusobozese tujje mu Idi tuwere Dubai. Naffe tweyagaleko. Tulye ku nyama ya bahaji ya Sheikh Newali. Okay. Yes. Shadia Namata ndozo manyi bulungi ngaba presidential something. Presidential advisor ku nsonga za biragala. Oyo muntu wamanyi nnyo government nkulu oyo. Okay. Muntu wamanyi. Era kibuuzo kye kiri nti kindly ask Dr. Balaam, the minister, about the high rise of drug usage and alcohol among youth and actually the children. What is he? Ekirungi presidential advisor. Kati bebasoka mu buyinza babadde bamanyi omukyala wamanyi. Shadia. So ajatuwa direction je tutwala. Okay. Ajatuwa direction tukolere wamu kubanga abaana baffe bawononese. Abaganda baffe bato baffe bononese kukoyesa njayi, kukoyesa sigala, nokoyesa ebiragala.
n'okwesa amafuta so kirungi nnyo nti president yalaba n'amulonda ye ng'omuntu ow'amaanyi n'amuteekawo so tujja kukolera wamu